mbadde musubira okukikuba nze neesunze tubadde ku simu ne Juliana tuga tugende fire nga kyowereza obuliro buno bwa emoji tuga tugende mu fire baby. I knew she was gonna make it. Mwenyi wakabi banange mukirize ate naye muntu wabaina wasobeza, she's human okitegeera ate ta pretending yoyo wini omucankana nyakuweerawo embi akuwa okitegeera, and that's what I like about her. She's real. Tagenda pretending nabanyiza oba happy so eno support gyafunye, she's worth it. Kimubwana and all the years gyabadde nga takola concert mpuliranga kimubwana bana era I know ali musanyufu kubanga winya kikubi simanyi bwokirabe but kikubi and I'm so happy for her. Uganda music industry kigiremesezza okukula kuba nti n'abantu tebeeyagaliza abayimbi tebeeyagaliza kino kyogerako kinga bwema bane sisobola kwogerera muntu mulala naye nga nze REMA nze nsapootinga era njagaliza abalala abayimbi abalala oluwa balina akantu kaleese noba tannangamba nti nteraayo nangira kukola bwoti nze nkikola kulwange because nkimanyi nti fena we need each other okitegeera osapootinga munno enkyalulu ate tukikola because of that nebunze buli wendabanga abantu basanyufu, there's new talent, there's hot, there's different things in the music industry nze kinsanyusa ng'omuntu so nze kulwange simanyi balala naye nga nze kulwange I do support and I do believe nti mu myaka awo maaso egiddirira mujja kulaba nga music industry etandise okwetereza eti yokayoka. Away from music oli mukyala muzadde muyimbi I respected era tukwagala nnyo bwekiri naye waliwo omuze oguze era naddala mu bayimbi abasajja bakuba abakyala abasajja abayimbi bakuba abakyala baabwe kino kyogerako kinga gwe omufumbo oyingiridde maka ga mulala olaba ebintu byamaka gano obivangamu n'oleka abaagalala ne beesootenga okusookera ddala siwagira mwami kuba mukyala sikiwagira era nkivumirira naye ng'ate ensonga z'obufumbo mukwano zivangamu nwanye n'omwami wange enkya mukwano gwange nga gwe yabadde ngamba nti mubi ate gwe tulabisa nti totwagaliza okitegeera obufumbo bwe butyo naye ng'ate nvumirira ekyokukuba tokuba mukyala mutuule mwogere fena tuli bantu mutuule mwogere mu ensonga muzisootinge naye ng'ate ebyabafumbo tobiyingirira nnyo balwana leero infact bamala essaawa ng'emu baba kwekuba ssaawa eno the next minute bali mu kisenge mwewama mulwana darling ndabikanga alwana dia choka baby wanje abantu babaye ne bagamba nti nkubidde nnyo nyumba ngole kikano kamba buli tumulire nze okula kwange nali simanyi nti ndifuuka REMA ono naye nga nze kyensabirira ng'egisakula nti nina family mulimu maama ne taata nze kyensabirira mberekawo mu family taata waali maama waali ng'olonze wendi maama abaana we bali tuba tuteko out biki kati mba mulaba nti nekulidde nnyo mufumbo naye nze am living my dream yange kulaba nti maama waali taata waali bali basanyufu nze kyekyo kuba saakikuliramu saakifuna okitegeera saakifuna laba omwana ono tonzisa mabega munange ndeka ebyo bireke naye nga nze kiroto kyange is to have a perfect family. Yes, nebaza Katonda yanfuula REMA naye nze okukula kwange kwonna nayagalanga nnyo okulaba family eyo eri ewamu nga nze maama taata ali wali ndabirira abaana kuba saakifuna nze I didn't get to see my dad. Simaina bwafaanana ne ojja ngamba gwe taata wange ngamba wangi taata nsanyusa okulaba kuba saamulabako okitegeera kamama wange n'abeera nnyo musingo life olabona kati nze nenkulanga njagala ndabeko taata ali wano maama ali wano abaana bazanya nga kyenjagala okukola so emulaba neekubidde mu bufumbo mundeeke munnange nze kyekirooto kyange naye abantu bagamba okisusa munnange kimpa essanyu ate munnaye bwe nfa nadda buno obulamu bwa REMA nikyayagala okukola nja kufaano nga sikoze ekirooto kyange ekyokubeera nti ndaba family entereevu. That's what I want. Bino byekuba omuyimbi nyimba naye bigenda kukyanga siri muyimbi okitegeera naye I have a supportive family behind me. I have a loving family. That's all that matters to me, by the way. Zembabuulira it gets me even to be very comfortable kubanga manyi I have families. Family is all that matters. Bino mbikola mbyebaliza Katonda naye family ekiwa ekitiibwa.
Owai oli musanyufu n'ebigenda mu maaso. Ebiriwa byonna ddiya. Abantu abakritisayizinga nga bagamba nti naye REMA mukyala musiraamu naye ekintu ky'omukwana ayina engeri gyakiragira. Ani agamba Allah tayagala mukwano? Bannange ne tukiza mu luzungu, God is love. Okitegeera era nze gwe mulaba jjana yange nagikolerera dda byenkola bye bituufu bannange sakambalimu byenkola bye bituufu omukwano ogwo tatamala alina concert omukwano ogwo teguyinaamu kikyamu kyonna. Love is beautiful bannange. Omukwano mulungi buli omu agwagala teri atayagala mukwano. Okitegeera buli omu ayagala abireko n'omuntu amwagala amusuusuta munange oli oti essaawa eno nyimiridde okuva inazze mu fire concert eri mu VIP kati obugere bunnuma bwenzirayo mwami Ssebunyanga munange ovuddeyo obugere buli butya mumuliseko oyimiridde nnyo mu fire concert omwana ono ye leero ng'otambudde weka omukulu omulese omukulu enkyalina okukola otyo nga mune taata wewumulire saagala ba patient bagambe nti dokita ajja mu ddwaliro n'asumaki era mumulese naye olukyuka ng'asisimuka munange oli otya obugere buli butya okoze otya obalese bali batya teri atakyagala kankubuulira omukwano gonyomo naye kirabika ng'omusajja akwagala ennyo naye bino by'ozungamu ndongo ekiro tanyiiga nakubuuza okuzunga yanzikiriza munange sitera kujja mu concert era okuvaawo ndeke ali ewaka ndeka maali ewaka sawa kubanga sigamye mwami Ssebunya yanzikiriza munange siri kukuzunga nga mukitwala yanzikiriza ani ambuuza apita owaye nga tumaliriza omukulu Eddie Kenzo ayina concert onajja kaukyogere mu kamera waji muzange omukulu Eddie Kenzo ayina concert onajja era onatubeerawo n'atuyimbira nako kati kambabuulire bannange namundaba omukulu oyo ye taata amaalo owulira era mu ekitiibwa kino taata amaalo era olunaku lwalina concert ne bwe mba nga sisse mbasaba bannange abaami n'abakyala buli omu gyali mugende mwagire taata amaalo ku concert ebambi mumulago obuwagizi mumulago omukwano wali ekirala yewe kiri nga kise owaye twabadde tuli awo ne tuwulira ku allegations eziraga nti nno omukulu ennaku zino yeekyanga agamba takyalaba ku mwana kawutuzira nga nakuganya oyingirira ensonga famire z'abantu ziveemu owulire va mu famire va mu bufumbo bw'abantu va ne mu kyekirala va mu ensonga z'abantu eziri pasono ziveemu munnange okitegeera omukulu emuwa ekitiibwa kyekugamba etaata amaalo kati ntandika nti omuyisaamu amazzi oli etaata amaalo kati munnange enkola entya okitegeera kati bino biveemu bitulekere naye ngaekituufu omwana mulaba ambye biveemu mwana tutojja bisobola ne banne Ssebunyanga akunyiriza nnyo Sadia